ku bantu baabwe nti bwe kirema kikola ki kikomawo kakati gwejja yeddagala mu different countries how one terina effectiveness yemu two these people are continuing researching kitegeeza kuggwe kwe bakolera gini ya pig abantu bakubakolera bali kubazanyira ku bantu ate bali bakyakola research beeyongera gwate tulina research gyokola kubanga you were sitting there muzeeyi yagamba nti abadduka balinga ebikenembi biri ku nsawo ya sukali naye abazungu bagenda ku mwezi nzeberi yababuuza nti a moon is an international heritage why do Americans go there fenga tusirize nabaga mulinga bikenembi kakati ffe biri ku nsawo ya sukali binuuna kakati ffe bana abasajja ezo China Denmark ani zigezesera nti beeri bakyagenda kakati nga nti gwe emmotoka gyogula eya gundi eya 2017 kakati eriyo empya bali bayina ki bweno gyoyite empya these people are moving two if you get the first job nga yava Denmark what if you don't get another job from Denmark eddagala from Denmark nze Tamale bezigwako lwakuna bagulira abantu anti nkugambye nti bo baafuna ekyawe kyaggwa. My question is where did General Seke disappear? Kale tova ku Steve kubanga General Seke wali baddewo an inspection now of hospitals kati omanyi embassy It rises with your goals, dreams, and ambitions. These have no tribe, religion, or politics, but simply who you are. Determined, confident, and articulate. Through your tribulations, we will fuel you with purity and nothing less. For we understand the bigger purpose of your life. Whatever you do in life, our job is to fuel you. Clean water, purity, nothing less. STV, select for fun. mingi wagenda kubaawo mzee Tamale kagambye agenda okusoboka naye nga yekalakasaako ku lw'okuba era agenda kuba nti akulembera ensonga y'ebyebidduka agenda kuba agamba nti naye awanyu kimala nedda you see ebintu bya Uganda one tebabiwagula socialization nti bijja bozili kunyaga ate biba monopolistic mafia ya Uganda is very monopolistic titavukanya kuba tibalina business acumenship bali banjawo kati yaleese kizine badduka kati bagenze kulya they are not why do we survive emyaka 8 siri mu government by bononye buli business yange yonna I'm surviving because I have a head I know how to survive in a hostile environment. These are commissioner agents bali abuli bakwata ekintu nabakirya sente kati eyo company yabawadde bali kati bali bagenda kuzimba bizi naye abantu babiwandiika ebizimbe byenzige babimanyi ebizimbe bino byemuzimba babimanyi and you go to the suburbs you find a full constructing a building in a village kalina yani eyo babalaba ekiro munjo kulaba abantu basigaza ekibuga ewaffe wazana bayitangawo mu Kinubbi waliwo Kaddugala waliwo Sebbi waliwo Alifadulu waliwo musajja eyalundanga enkoko ewazana okubeerawo obwero azeizea tebaliwo gwe nodira abaavu ne bakulabanga ennyumba edduka kuba enzige ezazze ennyumba nedduka kubanga covid kati eya covid eyo bamirundi bonga tebaziina oba bakola mu gavumenti balina sente nga bamirundi babaavu people compare abantu bali wakabatu ngoyogera kusereza covid
Prime Minister mukwano ko yavuddeyo nasaba na Uganda benga ba contributing abaite ku nsimbi tukwedaga tukule vaccines andi nkubulidde nesimbi zanaze tuwewola simbi zanaze batuwadde Prime Minister akyasaba na Uganda ensimbi ezaloko government zakola ki temusobola kubba kakati mwina kuva kolinga ate Nabanja nze nimubuulira tajja kuddamu kulabika mu mawulire yabakanze yafunye kono agamba bamutisa bamugalideko ne ku office naluka ku office nga nzigale account eza tuzo nanga bazitusiza baziblokinze abadde alowoozaaki aina bakuba ku nsolo botto omanye ekintu ekitalina magezi mu nsi ye nagisi naye gikubemu omuggo oba ogirinnye ekusammukira amagezi yandigajjewa ntiina bwongo naye gwe girinnye olabe ekusammukira yerwanako ye gundi abadde alooza nti bamafia nti bagenda muleka bamukubire mu ngalo batya bamutandiseeko anamalako ate balina media balina who wants to kill Nabanja polisi yavudde etandise okunoonyereza ku nsonga eyo baagala bamuwe enforcement bamuliremu ssente nti alina konvoyi nnene nnyo bakulimba biri luddawa nabagamba wano temugende mubuuza omukyala bamuyita bagemeire bwe bamujja eri ajja akole baakalwanyisa tolaba kakati nti gundi okutane yavuma bagemeire ye ate yebakako ekitali bwekiri abakoledde atonejjeno abakoledde bamuba ekitalya naye nga bwe bajja bagoberera omwana we era sigalize naye bakubya amasasi kuba baddira omwana we bajja nga bamukuba okuva mu kampeyini ne bamutuusa ku faamu ye ne bamubolooza aveyo bamukube bamukuba ekifaananyi ng'agiina tiyali ekijja nekijja obujozi ne buggwawo. We must have a fundamental incident that will get obujozi awe. Somebody guns with the Lincoln Wicca, Bill Media Center, Bamu Visual, Bakoka Munyon, Kati, Kari Wakat, Katanu, the president had to do. Gondi, General Sabita, Narration Nakana. You're here. The link to me, Kagin, the Maguga president, the link to me, singing Cassis, a woman, me, Commando, Leka, Afiti. I just written about Muevaza. Agenda okujja mu meeting nga waliwo mulamu oba tusinkane mu lifuti olabe waliwo mulamu tudde ku nsonga ya Nabanja atisi obujooga abantu ne bubattira future yaabwe enkya ne businika amanyi mu tukole ffenna ngwala naawe tuzaalibwa wamu maze okwonoona future yange mbujaje tukole sikutta gwe benyondo nenkwasa omutwe gwe ate bwati mumanyi nti njiyina naye nje butta kuba sikole nze fitina sigiyina I don't believe in malice I don't believe in malice when it comes to malice I can kill you ndi mu maaso ga president n'okuba teepu enfu. What if it was gwe ninkusanga ninkusanga welikoma ekijja nekijja bamwe mulowooza musifoyiringa obulamu bw'abannamu ne mugamba nti bujja kubusifoyiringa mutambule mugende no tudde ku nsonga ya Nabanja okwanja buli nasaba naye benga basonda akasente Nabanja yakyonoonye twakibabuulirirawo nti akakiiko k'akatongole kalizayininge official oba kakole ki kasigalewo hamu najja n'abalaga good example MTN eriwa eyo post office mwe mwayisiza sente bazibbe ye yakontributinze eki naye kakati Nabanja takyalina credibility sente bazibbye sente z'emmere bazibbye ate gw'oddamu okuŋŋaanya ate yazibbye ye nti nkubuulidde takyalina apiiru kino kyali soose kiri naye kakati abantu bonna baga nti bongere bazibbe okujjako ng'ate akakiiko mukalondeddeko ng'abo bahamu balala separate from ki kyembagamba nti bano bahonale bokuteesa bano abafunye sente basale abali ku gundi ne family bateekewo a charitable organization which donates njagala obabuli abaana abafunye obuno obuna tebagenda kusoma bakati babuti balina wegera charitable organization bagabe emmere kumanga agasinga ba first ladies babeera n'ebibiina by'eyamba abantu wano waffe kiriuda first mama kikitongeta ina kya anti ate bakaboyo sibe byabali baleese obuzibu kola pusoni wano yekigaana okukola mama veyo akolewo n'ekibiina aleko kiyamba kubazzukulu oba kubaana it was a millennium gundi goals. President yagenda nabagamba nti president wa Nigeria Museveni bwe yamala okwogera owa Nigeria yasaba baali baddako naye yamubulira oluvannyuma namugaa nti do you know why we decided to get another time nti speech yali ekubye yaffe
Museveni yababuuza nti million gold ze mwabaddugavu mulowoleza mu witchcraft and miracles. This is not Mayembe. This is practical which structures you put in place. Uganda started universal primary education before Kenya and others. The person who is going to chair a global village on education is Uhuru Kenyatta. The rating is now have shifted to Kenya because what the Kenyans do mulimu bibatabira mu bantu balina kye batabba n'omulambo bagubba abawano Mafia yawano is very unique. Yote ina kyerekawo. That's why they get bo balowooza nti bwogula beesi n'ogulaani. That's why they have problems with me. To me, I have a following. If I help you to package numpa sente ntunda ekitundika nesiyinza kugamba nti kakati as we talk now nabaga nti oyo musajja ogwanga gwe mulwanyisa muleete ekkazi ery'amatama kubanga yaganye okubaliiramu bulidde mu gundi eyo yagamba mbuize matano. No, abantu babatta n'obatta mmwe. Abaana balinda mmere ku ssomero ne balaba tebalidde ku lunch time ne babaga nti emmere ya ssaawa 9 baba bali awo balize emmere ya ssaawa 9 nga balaba loole egitwala. They banned the school. Ogwanga has given hope nti amanga amala gagala mutwala. Nabagambye nti development y'abantu etambulira ku bwongo bw'oyina ndi leadership. Nti Makoni yatandika radio communication wireless communication n'agitwala ewa Kabaka wa Italy nawe ng'ekikola ki nti mba wano n'enjogera n'omuntu ali eririmu ndi mwana muto w'okuzannya nze nkizanyirako n'amugoba tekina makulu. Makoni went to Britain. Abangereza ne bagamba nti wayi kiyinza kikozesa ku mmeeri zaffe naye sikyamaanyi nnyo kukozesa ku mmeeri nga twogera n'abantu. Makoni moved to USA by 1923 the revolution. Makoni kampuni ya Makoni naye every level obalaba ndi kakati oyo ogwanga ate kakati bw'anaatandika okulima ne bategeera nti abijja muno bajja kubyokya kituufu. Bano bo tebaagalanga koloko kampani ne bagambye nti bamagoola abaakola akantu kano if it was not Kadaga baali batutte wa president bakoze eddwaliro factory ebatuga for American market. You tell me how many ministers have gone there? How many MPs have gone there? Abasajja ne bakola egundi nga mu eddwaliro liremye parliament guaranteed eddwaliro kati tusasula interest omutali nabagamba nti mugenda kusasula interest ku pipeline ya Tanzania nga ye gitusiza nga mutewali. Don't you feel ashamed that you are equal partners in this African community? Nga railway station standard age railway railway was launched here. Nebaganda ne ba president okugenda wano ku railway wano wansi wano babagamba nti bannannyiniwo baagula wodda. Museveni launched the railway ne Uhuru Kenyatta n'owe Tanzania ku kaddole emunyonyo nga bantayinza kulinnya batundawo. Kakati eye Kenya erina Yivasa eyammwe eriwa bwe bangenda ekyengera ebyuma byonna babibba mudda naye railway yasooka okujja mu Uganda eyina mita 4 wano ne mita 4 wano baapima wala we banaasasula. You will become the sick man of East Africa. Ideas za Museveni abala bazitwala. Museveni started talking about economic bottlenecks, infrastructure, cheap electricity n'alwana nago, construction of roads n'alwana nazo, n'ababuuza muyisaamu bwavu oba byamaguzi. Chorus mumusaba ne mugenda kuyisaamu bwavu oba byamaguzi. Because is a good communicator. Nti oluguudo lwa chorus kati wano nti kalaawo kakati bano bawunyirwa kawowo ko balutuusewa kakati ate tujja kukola nalyo naye kati akawowo mukawulira. Seven is a good communicator. Ayina phrases z'akozesa to simplifying things for the people but has been let down. Tayina basikola tayina ba disciples. Never. Tebaliiwo. Bali luddawo. Nti abategedde okujjako nga abatuuziza n'abatambuza n'abatwalako mu mawanga amalala kati tulaba bana bagenda mu East African Community. Lwaki abakazi baffe bagenda mu East African Community balwanira abasajja bwe bagenda e Kenya ne balaba abasajja bali faamu ze balina bawunga basajja bagagga basajja abawano okukolera bwa malaya omanyi bakubi ba sauti balungi mzee Tamale muyina ekirabo ekya sauti bakubi ba sauti balungi balwanira abasajja abadde speaker bane bamujjako abadde kirabo bane balwanagana mutwala abakazi ababi oba abakazi balwanira abasajja kati mutwale mu East African mweyala mutwaleyo bakazi babi. Yes. Mzee Tamale nga tuva ku nsonga ya Nabanja nti esenda asaba bannayuganda benga bawakasi ate wuliriza bannayuganda balono ekibolo ensonga balumye mutijala oberenga okiriyalinga ije mu ddiiro bagamba
bagamba Nabanja asaba kasimbi MP afuna obukadde 2 wache balizeko kugula MP motoka no, zibanga zigula vaccine abo bayiso mulimu intelligence abasajja bano bwe babakola ekintu kyabwe bayina ejirikiti kwe basuula embwa yaabwe bo ne badduka kakati baagala okugamba to turn people away from sente za Museveni emitwalo 10 egibuliddeko ssimu you create a diversion to the MPs. The MP money we are not talking about logic webakubira we would attack the MPs if we have been told that the money intended for COVID fighting would have been such a billions, but because the MPs were on one neck, we deducted. This was an entitlement, and this is different. Nobody is saying that give nalaba monitor. Banga bakolera monitor bakuteka mu bambega nikakuba story. How this money would buy? Yes. To make a hija kakata kwani kumunkuza ajikola aina usende okola hija baganda bangaba nabayina kuba bakaga this is a different allocation bwechiri is a different unless toita kungamba nti aguze suti ya bay na yate emerete wali mkumbaga you say a sentence embaga yazijewe zemmere nazikula mu suit then you are complaining but you for the allocations these are allocations nti Museveni yaguze ennyonyi empya did Museveni raid national coffers? No. Is it his personal plan? It's only because you people don't expect it to be presidents. When there is a new state house, amid poverty, amid hunger. Yes, state house must be there. Mumwagala abagenyi abazze kikwe kibagwiremu. No. Kakati where do you complain? You complain of a diversion. The money intended for COVID fighting has been diverted to MPs' cars. The MPs it is an entitlement to them whether or it is not. Sente za mweza ze kusimu ziriwa baleme batunuza mubali company gye bawo okuteeka sente ku ssimu etubulire manager wa post office ajje abantu bamutwale musindi ngadduka atubulire sente ziri. Don't be diverted. Yes, don't be diverted. How has the MP's money affected? You would say we had budgeted for this money, but unfortunately, the MPs were on our necks. They couldn't wait. So we decided to pay a good. Newe chiba ngagwe. Wakati wali mmere. Nenga nomwezi gwenyumba guweddeko. Kakati omukazi akutango sasudde nyumba. Kubanga wenyumba yagesendeza abazagala okujja kongo oli agambye nti kale laba omusajja ono abantu kubanga mu mbeera eno mulina okufuna kutula ne mukazi wo tukiyita ne priority list tulina bwe tukiyita ne mugamba nti kati tunoonya ssente za survival luxuries must wait kakati if you go back with a nice suit ngate abaana tebalidde then we're making a very big mistake kinnabagamba nti abasajja abenzi amateeka g'obwenzi oba ogenda okutuuka ewaka sooka weekeekinge abasajja muwulirize sooka weekeekingezifuule ogenda kulekamu lisiiti ya loogi ne lumusaavisi akutte akawoowo kewaka kotambula nako anti ajjange nani nakuhaginga oloza bakuhaginga abakawoowo kano kakati omwenzi alina okutambula nakawoowo kewakakalina nawe kota tomanyi twekangirize ku majja nga kano kalala naye oleeta akalala nga kano kawunya bulala oloza bakuhaginga kulisaayo waliwo abalina amagezi ng'abakazi goga nti abakuhakakulisaayo ekoti wakagiteekawo yagikutte edda agitadde mudro agitwala mudro bwoba akebera kulaba kakati omala kwekyekinga omuntu alageeka omwenziigana nabo mu mmotoka waliwo yagenda omwenge gumuli bubi nadda mu ddiiro neyeebaka kati omukazi abaamusitulawo bwati namugamba ennaku zino yambala nneka z'abakazi nga bawanyisiganyiza kagenda omusajja olina okutula nogamba waliwo akutululya esaati ngaesaati eri kungulu watuse mutabuli ennaku zino fashion empya oba zabikukujju so you must check yourself
before you arrive home, check yourself, check your pockets, smell and hear what you are smelling. Nobody should talk, should direct you to attack MPs. Okay. The issue is that money given to you by Museveni. Did you know Kubanja? Yes, and you praise him. How many African leaders, African countries have decided? Omanyigwe emitwale kumi ekyo singa gyatuuse ku bantu. It would have an impact on the economy. Yes, people would buy goods and services. Naye babazibye bazimba amayumba. Yes. Balemeba tunuza walala. Tebabatunuza walala. Emphasize that this money that Museveni donated it to us, the 100 per person, era nabagambi nti ebyo bye bagamba mu amasimu twataddeko emirundi ebiri babadde bamanyi tegakola amasimu emitwalo 17 ge bateeka sente tegakola tebagamba kakaaga babalimi giri 17 emitwalo giri 10 kakati emitwalo 17 amasimu kubisamu emitwalo 10 sente mekazi babye ku Museveni naye abantu kiiso kya mbuzi abantu kati babaka ba parliament no si babaka ba parliament let the post office give us our money. Vision ngalabi yajje ku TV annyonnyole whether he put the money on the phone. And why do you duplicate? You are duplicating from post office to air company. Why? Why do you bajja okusiba bano? Tumaze n'ensonga y'ettaka. A thief must be highly intelligent. A thief must be able to conceal his footmarks today and in the future. Ne boba bisa kujoje basumani bajoga tebateeka mbugo bajja bakwata ensi ekyuse nze ate mwana wange tebamanyi nze amu informed abantu bonna bebateeka ku travel ban ne babuulira ne mbaga nti obwanga ninnabakuba tebamanyi what a travel ban means. By August omuntu yenna mu Uganda alina travel ban family ye nga tagijjeeyo his properties are going to be confiscated by the US government and auctioned. Bayina okukomawo batunda kati siraawe naye eri babagobyeyo nawano mwononewo mwonone mu kibira nawano mwononewo mu insite ng'abantu n'obumba munaddukirawo kubanga ayino kati gwe kankubuuli waliwo ali mu organize yagenda n'agula amayumba e Nairobi naddira mu Pakistan n'amusindika ku mayumba ge akomewo oluvannyuma kakati aba ICC ne balagira bambega b'e Kenya amayumba ge gali siru talinnyayo bw'atwalayo engalabi n'obukooti bwe kakati ejakolera ki yatawanira bwereere olulinnyayo okuba yola buyozi tasobola era bw'omubba nodde busya n'omuwema kati emizimu gya ogani gikolima n'ensonga y'ettaka wage president oli naye ku nsonga eyo nze sirina president ku nsonga y'ettaka because I know the problem akatabo kange nakawandiika weekali ngambagamba who is selling Baganda is it Museveni is it Katikkiro is who ettaka lya Buganda lyonna liri documented lirina ebyapa bwe bakola surveyor mu 1900 basanga mu mayiro 19 mu 6 ne baligabana lyonna omukulu wange akagambo kamusanyusa tekaali omutwalo tegwali omutwalo kye kintu kye baterekamu ebintu gwe mutwalo Abaganda baali babala nti akakumi kamu mukenda mu 6 zettaka libasanga mu Buganda were documented. What has brought problems? There are 4 factors. One, when you go to Western Uganda and you sell a small piece of land, you buy huge you have times in Uganda kayunga ludda bakyali ku bibiri bo bali balina competition land yonna utilized. So the influx of new people with money who have seen the importance. Business wise, it is better kundi yakitandika tumukunde ng'agula ente ewaabwe n'azitwala ekayunga like the way we are reading in Botswana enti ozireeta n'ozifateninga ku faamu yo and you sell. It was a strategy. Instead of a man driving it Mbalala, you can avoid fuel and distance n'agenda ku faamu ya tumukunde n'azigulayo.
n'atagenda ludda. This is why you see problems in Mpigi, in Wakiso, in Kayunga. Establishing farms near the town, but forgetting who will buy your meat. Museveni says, the people who are near me don't buy my milk. The strategy is, if you impoverish everybody in Kampala and you evict them over them, who will buy your milk for export. That is a factor. Another factor, which cannot be solved by law, is that the people who evict people, these are not for development, as the earlier ones. These people, like land buying companies, Bobagula, Bagobabande, Babatuntumula Mutaka, using the Yami market tricks. Why? They don't want to compensate a Musenze adequately. They use magistrates, judges, and lawyers. Why? Because this land, after evicting the people without paying them, they divided the land into plots, resell it. And resell it. Kakati is land buying companies. They are not for development. If they are properly managed, into Jomai, etidde abantu ne bateeka wamu, neteekawo essomero, neteekawo eddwaliro, neteekawo recreation, ekyo in future kiyinza netuyambako nti abantu be banaalonda abo affluent groups ezizze mu gundi ze batadde omwo, then the problem nti they will become tribal. Oba Abafirika bujama beeroga Nyerere yaleeta bujama fasisi zonna zibaweerewamu eddogo ne lijjawo bujama. Africans are not used to be the same. Bakwana bakazi ne bekola ekiri bakola ne badda mu kulwanagana. Kakati ekyo kitegedde. These land buying companies don't buy for development. They buy for resale. And because they are buying for resale, they must minimize the costs. The costs. How do you minimize the cost? By a lawyer. Don't pay the lawyer, olutuuka mu kooti abafuuda ba squatters. Oluzungu lwayogera bantu tebalikola. Era nze mbagoba emisinde kasondeetera ekino Matovati Company Advocates yamala okulyako sente ze sirya benyundo kubanga balawyer bababba. When they go to court, lawyers change the bund nti esquatter bwe batuuka mu kooti omusajja ajja n'agamba Bwana Mirundi omusajja tugoba mu ttaka ekyapa si kiki bwe kitaba kiki yowaloola omusenze tava mu ttaka. This is what the president has been stressing but without implementing it. At one time yateekawo ne ttiimu ez'abantu mu ttaka ng'asanze abantu 14 mu Wakiso ng'ani abagobye Kaguta yali aladisi nga yamugobera n'alemera mu ofiisi yatumwebaza. Yalemera mu ofiisi yatumwebaza. Ye president kyatamanyi nti abaguzi b'ettaka bali connected ne church. Nakasereri ekikampuni ekyatunda ekkanisa eyo Museveni kwe yakwatira abantu. Omulamuzi yababuza ekkanisa mukyajagala nti nedda. Twasema ino okuteekawo omwabula emyaka kwe bamala ogikuba ye bamutunuza muki mu kukuba kanisa. Kuba Museveni does not believe nti priest atunda ekkanisa yakanula emizikiti gyamwemeka nga Lubega agulemeddemu. Museveni ffe tutamugambangako nti essaba olikuba, ffe tumugambeko nti tesula essaba. The issue nti abalamuzi bw'amala okulya enguzi ye n'asalawo bayina kye bayita total eviction. Kakati whoever refuses to implement omulamuzi kyagamba eba contempt of court. This is why the DPC agrees is hiding naye alidde ssente naye yeyambisa mulamuzi contempt of court. Nabagamba nti if the president must be know that these court bailiffs are court officials, but court bailiffs bali registered by courts. Kakati omulamuzi bw'agamba eviction kampuni y'ababailiffs bano n'atakiteeka mu nkola license ye bagimuggyako ne baguwa omulala. Ekitegeeza these ones cannot be solved by a law. These are moral issues. What about abafere abakola ebyapa ebibiri? How are you going to solve them? It's not the law. Let us debate it. Museveni must implement. Walk on the top. Byagamba abantu muva ku ttaka bali miriku.
tugambire ku genocide musale atubire kutaka lye mutungo DPC balina omugisha kusaba naye berango mumukube ekifaananyi mukitereke bali mugenda olunaku lumu oyo balina emigisha bajja kugwa okulwa ekisaawe baveeko tuvire ku ttaka tubenga tusigaza ke tulina kubanga ettaka tetugenda kuba tweyagalira Eritrea omubulise gwe muyirawo mubiri tetugenda kuba tweyagalira waayo wabula ettaka lyaffe gamba namutungo tugenda katulivaako tugenda difiirako kati nkatagemanya omukama abankuumire